Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekanye kwagala Angel sanyusa okukulaba nango basanga wabale kujja. amina namwe mwebale kubeerayo kale nnyo obeerawa Angel baka wajja ku mbaga najja ku mbaga kuba najja nga byatandika dda nga n'abantu abawandika dda ku kaadi kati naye nga njagala kubeera pati ku mukolo. Yes. Kaakati kyenakola nga ngenda eri ku gardens Shifa yaliyo ne Ibra so nensinkana Ibra ne mbuya mga walayi mbadde sibeerangawo naye najjako wansi naye nga kadi bamala doziwandiika naye njagala kubeera ku mukolo. Yes. Kati so n'agamba nze ebyomukolo sibikolako neeraba Shifa awo nenga ntulaba Shifa n'agamba mugende waka mwogere n'abagole olwaffe nga tuliriddawa nga muli wano okubeera twabasangawo. Kati then ne tujja ne twogera n'omukyala okitegedde kuba nali excited nga njaga kubeera part ku mukolo like kale naga nnyo Millicent olw'omukwano kale gwe yalaga kale ne binsanyusa nengamba guno omukolo nina okugubeerako ndi musanyufu so nenzija ne tumusanga wano n'agamba mujje twogere ne hani wange ababuulire ne tujja n'agamba hani bano mbu baagala ku kaadi so twali babiri mbajjukidde kati awo akatambi kazze mwali babiri wamu akati omulala aliwo yavaako kuno yavaako okay yasobola ekito bwe kyali ne tujja ne mutuwa basobodde kujja ne mutuwa kaadi tubeerako ku mukolo. Kati omukolo gwali gutya? Gwali mulungi nnyo nze nali musanyufu ebyaddala wanyumirwa wali ekimere n'onywa byonna nanyumirwa teri kyewalaba n'ogamba tikitambudde bulungi? Tewali byonna byali bulungi byonna byali positive. Wow. Mukubiireko mbugalo Angel tweyanzizza nnyo kubanga nti omukolo gwo wagujjako kifuba ddembe mateeka bannange nga tusanyusa okukola kale kuva ku mukolo bwakomyewo naate kyokka ayogera bulungi ku muzindaala abadde agutidde okitegeera naye nga tusanyusa okukulaba. Kakati alo ono mukwano gwo kati bulijjo lwaki tumuleeta? Oyo ayina ettima tubule lwaki oyina ettima bwerityo okutuuka ku leve eyo? Buli nno lwe bibeerayo mugamba leero nno ngenda wa gaadi ye nga opapa okuddayo kikingo nnyuka manguze naye ebintu mbiggalirayo ne mugamba nze ngenda n'agamba njije era ndese leero mmukuutidde jangu tugende yamala n'asikatiramu naye kati agendanga kubeerawo ajja kubeerawo ate mazina oli wama wano walaba nange ali mu kagaali amazina ngakuba bw'aba amanya amazina awo nja mukwasizaako awo oba kapeke oba ki fe tujja kugenda kitegeera ate nja kulaba anasinga nze nja kutya kakange n'akaki tulaba asinga bwe munaaba babiri ali kijja bakika ajja gazina okitegeera enfunza ajja atolese enfunza ento agimanyi bwasinga okwagala olwo tugenda sisabula endongo bulijjo mbadde manyi olina ettima naye tolina ttima kyala mulungi ono kitegeera
Sebannange mwebale nnyo mwebalire ddala bale kwagaliza munno kujja nga natuwagirako. Abatulaba bannange tubasanyukiddeko mwebale kubeera naffe. Tuli basanyufu nnyo ate ku Sande ng'olunaku bweru tutubeera wano. Tubaza Katonda abakuumye mwenna era tufunyemu ekire ky'enkuba kitutaataaganya mukawo naye tumwebaza omutonzi kubanga kuba tugyetaaga bangi tebagirabanako. So tuli wano nga bulijjo Sande bannange tunoonya ssente za Garden and Millicent kulaakulanya wano Eddundu. Project eno ya Garden and Millicent yatandika gwa mukaga last year, mugomukaga ejja kuba eweza omwaka. Naye gwagenza okuwera ku byali twali twagala ploti tuzimbemu, twagala business. Kati ploti twagiguze mukikubereko mu ngalo. Bannange njagala kwebaza buli omu ali ku mukutu wano TikTok, YouTube, abawogezi bonna mu nsi yonna. Buli omu yatoola essente mu nsawo ze ng'awagira no project eyasoose ey'ettaka. Bannange. So tubeebaza Katonda abaddizeewo. Wasiimye? Bakubereko mu ngalo. Wamma nkwatako mu bugalo. Steady. Okay. Kati gendo tuuleko wali. Steady. Tulakaawo. Ngenda kwayuko mazina. Okay. So twebaza abantu bonna bambi abatukwatiriddeko nga bagaliza Ddundu. Banenge twafunye ettaka. Tuli basanyufu nnyo abatulaba mu nsi yonna bwekimba bamumanya. Tuli basanyufu nnyo Garden and Millicent kubanga bafunye ettaka eryo. Mwebala okukwata mu nsawo ekitono n'ekinene kye mubadde nakyo ne mukiteeka ku project eno eyasoose. Kubanga yabadde nnene nnyo tosobola kuzimba nnyumba nga tolina ttaka. Naye kino kye mwatukoledde tusula tuli basanyufu. Banange tuli basanyufu. Tuli basiimu gye muli bwe muba kyemumanya. N'abantu b'Eddundu bonna basiimu ate era basanyufu nnyo. Banange mubongere engalo abantu bano batukoze bulungi nnyo okuva wali mpaka eri wona wange. Mukitegeera? Kati nvimba mukaawo. Mukitegeera? Banange neebaza Katonda olw'okwagala kumulaza Eddundu Garden and Millicent. Twebaza Mami Shifa eyaleeta ekintu Eddundu. Banange Mami Shifa tukwebaza nnyo ddala. Nnyo ddala olw'okwagala Garden and Millicent n'abantu b'Eddundu. Abantu b'Eddundu tusiimeko Mami Shifa nga tumukubirako mu ngalo olw'ebyo byatukoledde. Ate n'ebijja bye tutamanyi bye twanalabako. Katonda byategese omukozesa. Kitegeera? So bwe twogerera kati tuli mu kusonda ssente za kuzimba. Twaniriza buli omu ow'akasawo ka siminti, ow'ettafaali, ow'ebbaati, ow'omusenyu, owa wilibalo, ekitiiwo, byonna kyonna kitambulira mu kuzimba. Oyinza ogamba mbagulira amatafaali 1, 2, 3 n'ogatuwa anti ogatuwa mu ssente. Limu lya 2. Kitege nga lituuse wano 2.5. Ligenda mu 4. Kati atubala ezi 5 nga lituuse wano. Okitegeera? Amatafaali 3 gumu kitundu. Okitegeera? So oyinza okubeera eyo ng'otwagaliza bannange nguzeyo 3 gumu kitundu n'okuteeka wali. Ku Sande wena gulayo amatafaali 3 3 aziguze mukubereko mugala anaweza ku Sande. Ku Sande. So bannange kati ye kaweefube gye tuliko tuli mu kunoonya kitunazimba ku ttaka lyaffe. Ate nga bwe mwakikoze wano era nina essuubi nti mugenda kukikola naawe awaddako
ku nnyumba amateeka egenda kuzimbibwa ku lw'amanyi gammwe si weewaawo. Bannange tubaaniriza nnyo ddala olunaku olwaleero olw'obuwagizi bwammwe, era twagala obuwagizi bwammwe nnyo nno mu maanyi. Okay. Alo abato badde njagala class monitor ogu ali serious ayogera mugoberewo. Ani ali serious? Ani class monitor ali serious? Yani oyo yennyini jangu wano kuba assignment. Sharifu jangu kam kati ayogera mugamba agende ewaka straight, ate bw'agaana ng'ongamba ndeete poliisi. Okitegedde? Poliisi eri wali ate oyo poliisi ye mukima kabangali wano. Mukitegedde? So njagala mubeere basirifu nnyo nnyo. Gwe proverb. So twetaaga obuwagizi bwammwe mu maanyi okulaba nti kino ekintu tukigguse. Kati tubulaye okuzimba ate tuteekemu bizinensi. Bannange ekintu kitandise okwanguwamukko ku lw'amaanyi g'abantu. Mukiraba ekintu ekyo? Teri kintu kisinga amaanyi g'abantu. Gwe ky'omanyi bw'omu tosobola kukola kintu kyonna. Okimanyi? Nono ne bwebeera bizinensi zino ze mulaba tosobola kukola bizinensi wekka. Ng'ofumbe paano mweriire tosobola, era weetaaga abantu. Ate era abantu olina bakwata bulungi. Wajja nagamba paano eza leero mbi, ojja mugamba gwe genda osiika ezizo. Alo aba agenze nga muganda wange enkya ngenda kwongeramu ne kasukaali, zijja kuwomera ddala. So twetaaga abantu, buli woobeera weetaaga abantu. Abantu maanyi buli kimu. So kyova olaba eno plot at least yayanguyeemuko kubanga tugigula. Nze nga saali giguze era n'essuubirwe saali badde nalyo. Okitegeera n'abantu b'eddundu tebalisobodde kugingulira bokka, wabula ate n'amaanyi g'abalala. Mikwano gyaffe ku mukutu wonna ne mu nsi yonna baatukwatirako ne tugattira wamu ne balaba nti Gadi ne Millicent n'abantu b'eddundu beeyagala. Mukitegeera? So abantu abo beebale nnyo nnyo ddala. So nga Jesse bwatereza ebyuma. How are you Jesse? Bade mayire toliwo. Are you okay? Wow. Wow. Ate olaba ate nengere ate omanyira kizinanyirira. Nabulamu kaawi goba gole kaawi. Njamu gole. Jesse anyumiro yabada. Ani. Abana teri buzibu nange nsobola okuvaawo. Ningalabira ebbali ng'akusaasaanya. So bannange tubaaniriza nnyo. Neebaza abantu b'eddundu kubanga buli Sande bo babeerawo wano munnange. Bane mubakubireko omubugalo. Mwekubireko omubugalo. Nze ndi musiimu nnyo olw'ekyo. Kubanga omuntu okuva e Kampala nasanga nga Gadi ne Millicent be batudde. So feve eyo munnange. Njebaliza Katonda, mwebale kunjagala, mwebale kuwagira. Gadi ne Millicent ne bashininga. Nebaza Katonda naye alenta eddundu. Bwe nzijukira olwo olunaku nga 28 ogwokuna. Nga ndandinga wano ssaawa nga 2. Zalinga 5 za kiro. Zanya. Kyone kye kiri. Nebaza Katonda. Kimanyi n'abantu b'eddundu banenyumirizaamu. Yadde neewaanya nnyo. Mukubireko mu bugalo. Mwampaana dda. Mu butuufu kintu kyanjawulo kubanga otuuse mu kitundu ate nakyo nikibeeramu ebintu eby'enjawulo. Okitegeera? Twereeta surprise
surprise nefuuka surprise. Kitegeera bannange, twebaza Katonda olwa buli kimu. Tulinayo ate mami yatukwatira ku school fees. Oyo yakikonera ali Dubai, tukwebaza nnyo. Natuukawo nanfunirawo nenfuuka mwami kati alina school fees katombanja. Oyo wo wa kikazi owange namututte. Okitegeera. So abakatweyungako bambe aba TikTok, YouTube bali online tubawuleko mu bogalo. Kajambo bannange muli mutya? Abantu b'Eddundu basanyufu nnyo kubanga nga weemuli. Abo bazze kutwegattako bala bataddeko data. Ze tutasobola nno n'obwobeera ewaka. Naye ateekako data kuva kati mpaka wekinaggweera. Agomba basawa 11 z'akumakya nze wendi. Ate nga ataddeko n'okutuwagira. Abantu ba online family tubeebaza nnyo obwagizi bwamwe n'okubanga weemuli mwe mulabe ku bantu b'Eddundu. Ffe baana ab'Eddundu betusanyusa buli Sunday ng'omuntu agula data alabe ku Joan, alabe ku Gaadi, alabe ku Lestatute. Nga bw'alaba ku Kyakuwa. Okitegeera Kyakuwa abantu baludde n'okulabako soko babuuzeeko. Anagisobola. Kutereko ddalimbo batalimbiremu. Kakati Kyakuwa katuweemu. Olukole ngalo. Kola. Wanje. Nenda bina. Atechi. Omuzindalo guweddeko. Baguteke masannyalaze. Kirabika. Uteke ko gundi. Deize no. Nasikachi. Temusika tenti mmwe. Abato sagala kwata ku tenti. Kakati njagala nyigira wali ku modo. Kakana tiro. Connect. Kyakuwa tuweemu. So nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate bafotographer abakabi nimba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Busabala Road. Ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwenga just oyina meetings zo zokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo
byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio. Bannange, so twaniriza mami nnyo kubanga atwegasseeko ffe ab'eddundu tumwebaza nnyo ddala yadde enkuba etonnye afubye n'alaba nti atuuse eddundu akawungeezi akaleero tumukubireko mu ngalo lwa laavu gy'atulinamu. Yes kyemanyina bali online obwedda balinze mami shifa abeere online tanatuuka ddundu nga tetumulaba bascrollinga bagenda ku YouTube bagenda ku TikTok tebamulaba ne kati waali. So nga bwe muzze twetaaga obuwagizi bwammwe nga bwe mwabikola ku ttaka n'emabega wonna nga bwemuze mubikola ku project eno etambula. Bannanga ate mwabadde temunatuuka tubeebaza nnyo olwa project eyasoose eyettako kubanga tugiwunzise. Bannange tuli basiimu nnyo abantu b'eddundu Gadde ne Millicent basiimu nnyo ddala olw'okuwulira omulanga gwa mami ne mukwasizaako nasobola otusanyusa ffe nga famire n'abantu b'eddundu. Bannange tubeebaza nnyo ddala. Ate era tubakoowola ku kiddako eky'okuzimba ennyumba era mwakitandiseeko era kyekitulese eno olwaleero kyekitutuuza wano era kyekibateesaako data temutuwagira olwaleero era tubakoowoola ne sekkoowoola yonna Gadde ne Millicent bafune bwe babeera ne bizinesi. Bannange mwebale kutwagala mwebale nnyo mwebalire ddala. Tugenda kufunayo essaala tubasabireko abato tufuneyo essaala tusabireko ku bantu abali online n'abantu bonna. Katonda asinga byonna tukwebaza olunaku lwaleero okubanga tuli balamu. Tukwebalaze byonna ebirungi bye tufunye tubikwebaliza. Abato tuli mu kusaba twebaza Katonda olw'ebirungi bye tufunye, twebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde, tumwebaliza byonna. Twebaza abo bonna abazze nga batukwatirako ku pulojekiti eno. Tubasabira Katonda ow'ekisa ekingi agaziye ensalo zaabwe, azzewo bazze akulaakulanye bizinensi zaabwe, bongere okukola ssente, abawe obukuumi, abawe obulamu obulungi, awe byonna bye beetaaga mu bulamu. Twebaza abantu b'eddundu okubanga nti bali wano olwaleero olwa pulojekiti eno ekiraga nti balina okwagala eri pulojekiti, balina era okwagala eri Gadde ne Millicent, era mbeebaliza Katonda olw'okunjagala. Twebaza Katonda olwa byonna. Tukusaba olwaleero meeting etambule bulungi, bye tugenda okuteesaako bonna bagenda okutweyungako basobole otuwagira. Ebyonna tubisabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina era amiina. Tukomyewo nate lunaku lwa bamazazino leero. Nze mbadde ndabyera mbadde simanyi naye banzijukize mazazino eno mazazidde ate era ku byonna byakwegattira wamu. Banenga bamaazazi mwena mu nsi yonna, happy Mother's Day. Tubeebaza olw'okubanga muli bazira, kubanga singa temuliiwo naffe singa tetuliiwo, si bwe kiri? So bamaazazi mwenna we muli tubayozaayoza olw'okutuuka olunaku lwaleero. Abafunye ebimuli, abafunye kye mufunye, mukyebalizeko Katonda kubanga waliwo abatajjukira. Naye ffe tubaagala nnyo, bamaama baffe mwenna mu nsi yonna muli bazira nno, muli bazira. So ng'enyumirize mu lunaku lwammwe olwaleero bamaama mwenna.
Shadia, how are you? Ne Shadia wali mu nnyumba. Oli fine. Netwagala tubuuzaako. Abantu b'eddundu sha. Ekisoboka. Shadia ino tubuuzaako. Tusanyuse okukulaba. Ate ne watwagadde n'otutama butami. Wabali kutwagala. Tubuuzeeko. Musiibye mutya bannyabo ne bassebo? Bulungi nnyabo, siibye teeyo nnyabo. Bulungi, mugyebale. Kaale, naawe gyebaleko nnyabo. Ye bw'atyo bw'akola ebintu bye. Akimanyi bwe tetubuuzaako. Bwe mukubiireko mu bugalo Shadia. Bwe nga mwamusiima mulina okumuwa engalo eza ddala. Naye tuli basanyufu nnyo ddala. Tulinawo ttiimu Shifa, ttiimu Ibra. Si bwe kiri? Bwe tutambuza fundraising yaffe nga bulijjo. Ttiimu oba tuteekeko ttiimu Jasi ne ttiimu gundi. Tunoonya balance nga twawula kati nga tugatta lumu. Nize mumale bantu tutandika. Twali tunoonya balance. Tumuli wammwe ffe twazze buzi. Banne emikwano tubasanyukidde mwebale kubaako. Leero tugenda kugula amabulooka. Gwe mulama gwe tugenzeeko. Banne tunoonya ssente. Musale ku magezi gonna. Tetugenda situka wano olunaku olwayo nga tukoze miliyoni 5. Mike ya volume wali. Tugenda ova wano leero nga enkeera ku Monday tuyiwa wali amabulooka gonna agamala project. Muwulira? Jasi ontereddemu blanket. Twagala kola muli mu blanket yange. Tetuva wano nga tetugenda kuyiwa wali mabulooka. Mumpe ku magezi tunoonyeza tutya ssente. Tunoonya miliyoni 5 olunaku olwaleero. Banaye mutuwe ku magezi. Mr. Faru, tunoonyeza tutya ssente za mutuwe bulooka ku pulaani kye tuba tutambulirako olunaku olwaleero abatudde wano. Tunoonyeza tutya miliyoni 5 olunaku olwaleero tukere nga tuyiwa amabulooka. Anze plan gye nnina. Anti tosose buuza ku bantu, toyimiridde, tebakulaba. Ate nga wayambadde ekyambalo onyumye. Aba online tusanyuse okubalaba. N'abagenyi baffe abali wano ab'eddundu. Amannya Lutakome Faruku. Amagezi leero mameze ge nnina tulina okukwata bulungi abantu baffe abatuteekamu kasente ne tubasanyusaayo ne tufuba okubasanyusaayo okuba nga tubawa ku dansi ow'enjawulo ne baba nga basobola okuba nga basobola otukwasizaako. Ani omulala alina pulaani? Wanje? Jona tuwe pulaani tunoonyeza ssente tutya leero. Obadde mu kintu kuva dda. Tuwe ku magezi gakuweebwa munno. Mbalamusizzaako mwenna aba online. Amannya agange nze Nanyonga Joan. Pulaani ya leero. Amazina go buli kanaku tugabawa ne tugabawa buli kanaku amazina. Naye oba leero tukole pulaani ki kuba twadde tetugitegeese oba twandizannye buzannyo oba bitegeeka tuyiyiza wano. Era kati tugenda kunyeenyaamu buli omu biwato naffe abatagasobola era tunaakola kye tusobola. Kinatuwesa ssente wammami
Abooluganda Mukama yeebazibwe. Balamusizzaako mwenna. Mami tusanyusa okulaba. Nze ngamba ngamba ku kitabo tunoonya $5,000,000 wano waliwo atuwaddeyo $1,000,000 kati tunoonya $4,999,000. Yes, tuguddewo n'omutwalo ye Jean Namanya. tweyanziza nnyo atuwadde ku ssente. Nze ngamba tuve omu ku luyimba ku luyimba mpaka bwe tuggwayo. Buli omu abeeko kyakola. Oteesezza otya? Buli atudde wano. Nze ngamba ndaba nno oli adduka. Nze ngamba tuve omu ku omu from mentor paka eri ku poloti yaffe gyekoma. Buli muntu wano afune kyakolawo, oba bigambo, oba entertainment, oba kutuziniramu, oba kubaako kye bagamba bantu. Omwana ng'akaaba, nannyini mwana akaaba, mukwate. Abaana aboogerera awe ngenda bazza eri mutuule eri mu poloti mugikuume. Ngenda batuuza eri mukuume eri nga eri ewa Ssemba nga neemwogerera eyo tebituluma. Oba mwerondako oba mutuula mu yeeno. So ku $5,000,000 tulinawo $1,000,000. Kiriwo ekitabo. Tukeera kuyiwa mabulooka. Tunoonya $4,999,000. $4,990,000 today. So bagambye batuwadde ekirowoozo nti buli omu wano agenda baako kyakola. Oba atuwa ssaala, oba bigambo, oba kwogerako eri abantu, but we are looking for money. Tutandikiddewa? Tutandikirewa? Bw'ovaawo n'odduka otoddanga. Bw'oyimuka n'odduka toddanga. Tutandikirawa? Tewaliwo yeeronda nti nze asooka. Tutandikire ku ggwe. Omutwalo oguwandiise? N'owandiika ze tunoonya? Tunoonya $4,999,000. Nze akakojo ke mbadde ndinayo mbadde nsaba mumpe endakiika nga 5 nga ndi mu nju kankaleete akapya. Endakiika 5 nga ndi mu nju mbadde nsaba. Nga 10 kale mami. Ate nga ndisizo ngabye endakiika 5 zimanyi. Nengamba oyinza kumputa nga sina mara byankola. Konze kanyongeze ku nyingi abalanga awo beetooloola. Kati bulonda asooka. Wuuyo. Uno day Kola kiyiyayo akantu katulabe. Abooluganda tusanyuse obbalaba. Okukola oba kituwaayo $4,500. Amannya agange bamuyita Namala Daisy. Eri totunuulira bano ffe tetulina ssente. Amannya agange bamuyita Namala Daisy. Tamanyi bwabo butuliko. Nze ekirowoozo kyange kigamba nti Yogera nnyo. ttiimu kifu egenda kutuziniramu amazina. Kyekyo ekyange. Ate gwe nga gwe. Nze ngenda baziniramu nange. Bw'ogenda zina kayimba ki? Kuba bino kateri ya ttiimu simanyi ani. Gwe nga gwe. Omutima yagusibye Kabadiya. Kiki? Ugusibira na Kabadiya yarazimu. Bonna amala ogusumula banatuwa ssente. Baluyita omutima yagusibye Kabadiya. nze simwena kumanya. Oba yamufirini. Anti yali. Agambye yatandika. Waliwo agambye batandikire ku Shadia ne Faruku. Nga bw'ossaako wammaaka ssente. Omutima. Aipeke yaddako. Omutima.
wangeide omulungi oti matamu nange sangaire obona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo kugemerera obitani mwino gemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanwire amaiso ayendi wayiwali bwefunye wayibuba nesaawo kugemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byezire gala bwendita nsanike mujanja byezire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire abantu banvuma nsanike mujanja byezire njotika wayiwolola bwe mpanike mwibanga oba ndi mu ndolo oba ndi mu kiroto tompita w'amalo oba malondeka bagamba nakalaba mundeke ne bwoba gwozoleka ekyana kirina omubiri ne bwoba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo kugemerera bwobitani mwino gemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byezire gala bwendita nsanike mujanja byezire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire abantu banvuma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire gala bwendita nsanike mujanja byezire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byezire bibaire binnuma nsanike mujanja byezire abantu banvuma nsanike mujanja byezire lelo kandaire mu Luganda n'Olusoga ono ye mwana gwesimye yakume kizibu okusanga mukaga nga n'empisa alina ono abirina byombi nga n'ekirala mulungi kangende mubikenga musuutenga naye asusuute amalenga bwe luba luyimba baby tuhitinze n'omuganda agamba nti kintu kikutteyo abasoka mugamba ki kintu kikutteyo bembale mugamba mutya kikutteyo inja mugamba ki kintu kikutteyo abasamya mugamba mutya kintu kikutteyo bibaire binnuma nsanike Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home, away from home. Book your stay today. Genda. Florence Nacha atwaddeyo omutwalo banange tweyanziza nnyo Sirina
Sirinayo. Anti nancha yono waluli. Nancha? Nze nyina jini namanya. Okay. Kati ate oli gw'ogambye. Okay, bali babiri. Bali babiri. Omwani, Mama Morris. Okay, Nancha Florence ne Joyce Nantale. Tweyanziza nnyo tweyanzi. Banenge mbakubireko mbugala abantu bali mutuwagira. Banenge tweyanziza nnyo ddala. Kubanga taata amazina ga Wakasiba Kabadiya bagasimya ne batuwaayo kye batuwadde. Tulina mitwalo 4. Mitwalo 4 bannange mu kaseera katono nnyo kati awo kyono bwana kuba amazina. Tunoonya $4,906,000. Yes. Tulinawo emitwalo 4. Tugende maaso. Tugende maaso. Bwe ziba teziiwere twebake bukyali. Mugamba mutya? Okusinga okusula wano mpewe etufuuwe enkuba yatonye nga teziiwere. Tugezeeko. Mothers Day oba tugende twebake tubereke ewaka nga bukyali. Ku Mothers Day ate bamaazi bona bali ono ne mutuwagira olwaleero. Bafather bagende. Bafather. Abafather bawugireko bamaaza. Tusimbule? Zinaawera? Era nammwe olaba temukkiriza nti zijja wera. Wanje? Zijja wera. Tukole buli ekisoboka. Oba kwevulungula mu bisooto. Naye kati wakazeeme. Ani addako? Ewali Nantale tuteeke waani? Joyce Mirembe. Faith Mirembe. Bambi wandiika buli atuwa. Wandiika waawo bulungi. Otadde okyusiza erinnya wandiika. Kasitoka Joyce Faith Mirembe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Tugende mu maaso jasa abali online bagamba zinaawera. Kwasaagala mpewo okunfuuyira bwereere nga tezigenda nawera. Bagamba batya tugende mu maaso oba tunnyuke? Tugende mu maaso? Okay, tugende mu maaso. Ani addako? Naye omanyi gwe kyeyamaani w'abazinyi wano. Gwe train kati gwe olina kugulawo. Omwana mu waayo omwana. Onoonye ssente. Tweyanziza nnyo IPEC. Atulinze zizo n'amazina. Tulinze zizo tulabe abalabibo. Ab'emikwano abali wano namwe musobola okumpagira. Abali online. Nze sente nzinoonyesa kiwato. Banaye temunjiwa. At least ngenda okuvaawo. Listing nga tuwezezzaako obuna. Siwe waawo. Nze ngenda zikunganya zonna lumu. Abewaife. Leero ngenda kuweerezaako ku bantu ob'oku Jinja Road. Mwenna ababawagira ababawasa ababafumbirwa mikwano gyammwe. Leero eyo gye mpitidde. Okay. Olwe DJ akola atya? Anteeremu Waititi. Waititi. Okay. Tunoonya ssente. Bino byonna tubikola naye tunoonya ki? Ssente. Kanende ndabe bulijjo abagamba nti bannange twagala nnyo menta. Tulabe menta agenda leetayo mmeka. Ani oyo yeeyogerezaawo? Tolina musimu. Ajja kunsomberera mu musimu. Omulangatu, omusengejere, omulungi wakibatabona ngesa.
Engalo. Okay, banaye engalo za menta. Just wano nyinawo omutwalo gumu. Nyinawo omutwalo gumu erese Wabuule Oliver. Nateekako reason building. Wow. Wandiikaawo. Ekitegeeza yenna musoke. Saidi yo toyinaayo wadde. Bane tezigenda wera. Sibawulira. Tugende mu maaso. Naye mumanyi sente ze tunoonya. Mumanyi ze tuyinawo. Tuyinawo emitwalo 7. Tunoonya miliyoni 4. Tuyinawo mmeka? 6. Tuyinawo 7. Mubadde ki? Ndaba ng'eyakafuna emitwalo 7. Giri 5. Nzobedde mbibala nti. Kati tunoonya miliyoni 4 mu emitwalo 9 mu emeka? Tunoonya miliyoni 4 mu emitwalo 9 mu 5. Ze tunoonya. Ani addako? Tunoonya ssente. Tunoonya ssente. Ani addako? Ani addako? Ani? Tetwagala.
Tunonya miliyoni 4,905. Gwaddako. Wagambye okomawo saagala mu science ndi sente. Tunoonya bikola ssente. Bwe kiba ekirabo weekiri kisse wali. Baagala entertainment. Ebyekirabo gira obireka. Twagala wali okwate muzindaalo. Tetwagala byatuteebereza kirabo tujja kiraba. Twagala wali kwata omuzindaalo okoleyo tuleeterezo otuleetedde n'omulala ajje. Gwaddako ekitegeeza. Kwata. Kola atya? Bamikwano mwasibye mutya bannyabo, mwasibye mutya bassebo, mwasibye mutya bannyabo ab'eddunda ab'oku gurawundi, mwasibye mutya bassebo ab'oku gurawundi ab'eddundu, Yetuli nnyabo. ba online family mbatumiddeko. Nonya ssente ngenda zina amazina. Gaalagibwa. Leero mbazinira amakiga oba amaganda oba mbayimbire. Mbaziniremu amakiga. Mbaziniremu amakiga. Mutuwe ku ssente bambi. Oba mulondeko ge mwagala. Alonda ngamba ntaddeko 1,000 ndonza amakiga. Ntaddeko 2 ndonza amaganda. Ntaddeko 3 nga ndonza amadingadingiso. Balonde tulinde bagira balonda ne ssente. Alonda ne ssente. Mulondewo ngenzina. Nze wendi. Bagala agaliwa ba online. Bagala amakiga. Nalukenge. Bateekeko tutandika amakiga gagende kuggwayo. Abaana abayomba bannange. Waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula. Luno olunaku nze mbadde nga nesunga tubakale lutugaddi omuntu gwe ndalabiranga mu birooto nakuba obufaananyi kimuli awo tulibeerako fembi naye mukama kyaterekera omunaku abange tekivunda omuntu gwe nalootanga mu mulabe tuli fembi. Waliwo ebibuuzo ebibuuziddwa bangi nti omuntu oyo y'ani? Maama ne taata babadde bambuuza ti omwana ali ku ki? Nze ne mbagamba nti sumulula temusuna saagala biika. Omuntu wuuna babadde bambuuza ebibuuzo bizeebu. Awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange. Awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze. Awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu bambudde. Nawonya omutima ogubadde gwewuuba bona kati nze gundi wamu. Ekintu kye nayagalizanga embazzi kibuyaga yatikudde. Nze newuunyiza nnyo abantu abanjagadde mwena kale mubeddeyo mwe bajuliza balibeerawo ku lwange. Bona bawala babadde bewuuba mwena kale nabasazeeyo. Ndaba ne mukama yamwagaliza nze mufumbirwe. Awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange. Awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze. Awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu bambudde.
naye bannaye wow naye omanye ekyennaku ekiriwo siina wadde message ya mobile money naawe toyina just toyinayo message ngamba nti osaaga kwako babuuzeeko abantu abamukwano temunjuwa muteekayo bonna obedda abafuna bonna obedda abafuna n'omutwalo wabeeyo anunula baami wabeeyo anunula abali wano waliwo anunula Millicent ofa obuko tugenda kwongera oluyimba mpaka bwe banaateekako ssente owummule. Nasuze tudde kale nga nesonza omukolo nga mpakimu kulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ate ke mwanooze bunyimba ekkolo nombase mukkalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza dduyiro muno nno muliro okugala oli kontinenti buka abazadde batuzaalira ekkula kuzaala kujagaana walaala gwe tulumafe omwana agenze olwo lwepito olwezo lwanoga omwali ne kayayaana okushifa nzize mmazeeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagana esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagana esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole ddala bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanaabye mata ataalumwa ku nvunza kazibe ensekere omusembereza obuwera ozunga onottumera abagole oba tijja okola ng'eyiyo obuleka kati kyuka obawuubire bwe kirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumye abalumwe ow'ennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere nga n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagana esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagana esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole katonda bwakuwa okamaala ennume baliwo abazaalira ekkula zenga w'omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge Ambye. Ani amugambye atuule? Ani amugambye atuule? Bane wali ayinayo eyeetaana adduukirire Millicent ngenda mwongera oluyimba. Sooka obale nedda. Ngenda mwongera oluyimba. Tuyinawo mmekalo. Sooka obale ze batuwadde awo. Tuyina Jean Namanya atuwadde 15,500 ebitaano bijjayo. Jamina Namaganda akudduukiridde n'emitwalo 2. Agre Ankunda omutwalo. Millicent wano ofunyeewo 3 kitundu oyinayo eyo?
toyina nkusimu yo ku Airtel Money Millicent nkwagalamu emitwalo 10 bamwenda mwongera oluyimba. Yes, era twagala nnyo Millicent, era bannange Millicent must shine. Ana shining atya nga tatu Millicent emitwalo 10 yongere oluyimba lutegeke kutuka. Yes, emitwalo 10 bwe nkutuka nga njivuga nzirayo kiro saawa 10 nga nsumagira. Tuyina lwe twaddeyo ng'enkuba etonnya ntupakinga nako mu makubo nga tetulaba. Oba okutuka anti beera attentive era ojja mmanya. Millicent omala kuweza mitwalo 10 kuba kati goveewo nga 10 tegiweze ku mazina amangi bwe gatyo. Bwe bagambye era ng'omuntu anoonya okkumma ssente mbuno amaganda anti mumusibe nago ojja gazina bamuwe emitwalo 10 gye gikujja wano oba ozina ennyimba 10 ate tewaba agamba nti bambi akooye. Sente jasi bwentera okugamba sente tuziwe ekitiibwa. Emitwalo 10 gye gikujja wano. Iye ate n'abalala bajja buli atudde wano. Soko kwata nindako soko yogereko nabo. Emitwalo 10 gye tunonyo inako 3 goli okoveewo bulijjo tukola training bamikwano ba online family nabedunda ino 10 tuweze 5 wano jiwere na ampe mutwerere mutere mo 15 zive mtu nonya mukaga tera ntwerere ediboy ntwerere wali yogera nabo wali Millicent mbade njagale 5 zivemu Millicent bamikwano mununule mashine reka tushininge mbade nsaba bamikwano si bubi tushininge tunonya mitwaro mukaga kisundu kati gawe tuzina batandise mwe bare bamikwano mwe bare nyo bali kuwa sente bali mu byasimanya sympathy mbuleti my daughter sit mbu give her break mami Christine nkuwulira munnyo yanziza mukwano wali wapaddeyo mutwalo mami ejena kitundu yani atwaddeyo omutwalo yasolwawo n'abalala we muteekawo noweziwerera nja bazinira nga mbeebaza Aneti 10 ezo 3 Aneti 10 nnyo zimaze. Bamikwano ziwere tagenda kutuula. Aneti violo. Na 5 zone ziriko ku mobile. Abitegeka atwadde omutwalo. Millicent giro yimirire ano tuzine. Nga Millicent ye balese meka ku Millicent. Tunonya meka. Aneti ne yanziza mukwano. Tagenda kutuula. Enyimbo birati my daughter sit nedda mukwano eziba 10 genda zizina oyinawe mitwalo 4 onoonye mitwalo mbuzaye 5 10 kati yemu katandika nga we kali mu luyimbirwo oluyimba bino tabirimu muzannyo bukadde obutaano 5 10 gye noonya. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate